Eddy Kenzo amaliriza n'akikola bibino ate ye Ronald Alimpa mukwano ensonga zizo zeeyongeredde ddala okuwanvuwa byonna ngenda bambi kutuusaako n'amalala mangi omuli Nakankaka ono kye bamukola mukwano ajja kukakkana nga TikTok agyesonye naye nga n'amalala mangi gonna ngenda banga kutuusaako butereevu naye nga kansooka okwebaza gweno omulungi asubscribinga ku Wonderboy UG tidalingi wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga nawe tenaa kusubscribinga mukwano beera ng'osubscribinga kona ku notification bell ate tubeere nga bugiro etuteekayo mukwano gwasooka ogifuna naye nga seerabidde batuteekamu ensimbi Hajat Kaloddo onaakugamba kulombera edduwa oba olina kizibu ki beera ng'omukonako ku nnamba ey'essimu wansi awo ate abeere ng'akuyamba naye nga tunaba kugenda mu maaso mbadde nkusaba ka vidiyo kano kampereka like ate kasobole okuba nga keeyongere naye nga akutwaliddewo butereevu ye Eddy Kenzo kyadda kyamaliriza ng'afulumiza akayimba olwebyo byonna byonna ebibadde bitambula maaso obutamuwa amaalo obutakola ki Rema yeekyaye ne Dr. Hamza benje mukwano afulumiza akayimba ngenda banka kuteerako mu maaso awo naawe ate okewulireko manyi ye buli amubuuza nti Kenzo lwaki Rema takuwa ku mwana n'omulabako ye talina ansa zammwe nnyingi zakubagamba ye yabagambye kimu Dr. Hamza Sebunya bw'ali bawulira ng'ayagala okukkiriza Rema ampa omwana ajja kumukkiriza nze nja kuba wendi buno obulamu bwa kiseera okubeerawo nga tudda mu kusika muguwa yuno naye nga nkugyeyeyo ate ye Ronald Alimpa kigambibwa mbu ono yagobye famire ye okumujjanjaba yagobye maama we ne baganda be bannange nti olw'okubanga mu mbeera gy'alimu aganye okuwona mbu ebintu bye birimu eddogo jukira nabagamba era abamu batandise n'okugamba nti naye akabenje ka accident okutuukawo kava ku muntu ono bannange bingi naye nga ye Ronald Alimpa ensonga ze n'ebyeddogo n'ebyokubanga ayagala okubeera famous mu by'okuyimba mukwano ensonga zo mpanvu ddala naye byonna n'ebinaba bisingakawo nja kuba mbikuleetera butereevu naye nga maaso awo ngenda bankulikira vidiyo ya Nakankaka kye bamukoze osaana weewuliriddeko saagala mbeere nga mwogerera wamu ne TikTok omu eyeevumbulidde mu kumanyira abantu abakulu avuma bamaseeka akola biki naye bannange baanammwe simanyi ali basonyiwa byonna biina maaso awo nga mwe mulina akayimba ka Eddy Kenzo byonna ogenda bba obyewulirako naye ng'essaawa eno I sign out. Nsi ya Mungu ofanga teweesize kanyonyi ke bayita konkona muti kano ka Nakankaka okitukoze kale nali nagoba ne mmala n'enkomawo Nakankaka onkyayisizza abantu banvumaganya ku lulwo tiimu Nakankaka tuswadde naye tetukkiriza Alani guma akantu kano kakumenya omutima naye Mukama ajja kasasula olwedde yakasasula dda kayina labani wansi eyo kavaayo ekyovu gwe kakonkona muti gwe kalakwena gwe Nakankaka gwe tulange emabega wa TV konna kaddugavu kantu gwe tetuli kusonyiwa omuvubuka gwe bayita mutima simanyi oba ye mutima wagwa mmese oba katima ka mmese fe tukulabula naddala nze inni lakum nafiqun amin gye mulimu abavubuka abamalala n'amasappe n'okukola ebintu olw'emyaka gibasumbuwa ate waseka osekaki kakati seeka bibalabe obadde oyagala amalala ngende ngakolere ku mirala gyambizi amalala nina gakolera mu busiraamu alhamdulillah mubitibwa mweyagalire mu Allah nyumirwa eddiini kweyagala mubitibwa naye obusiraamu bwe Uganda bulinga komera toyina kweyagala toyina kolotya tuli buwalabu tuli kata mugulu y'okunsi ensi ekyasinze kusosowaza busiraamu mubitibwa oseeka bibalabe ngenda kuwa ekizigo ekyerusa otonye moni nga bwondaba olulenzi ekanzu ekunyumire nganzi ondaba wentonya moni ndi wano ulira akawowo nyumirwe omulungi kale aliba chaya mama abogera tina ngola kose sikamane me don't care give me love you call you matalingo sikamane me don't care give me love you call you give me attention who is it mention